gumu, ebiri, esatu, ena, etaano, mukaaga, musanvu, munaana, mwenda, Nankoledde ebirungi nayimba, nankoledde ebirungi natenda, ayimba natenda. Nagamba nsobole kedo n'amenvu nsobole okweyimirizaawo. osobola okweyimirizaawo obulamu bugonvugonvu, Obulamu bugonvugonvu. ddagala ly'emira ly'amaanyi ate tokola. Ate sikola, ate siina mpa. Omusajja yatandikiriza mpola mpola n'atandika okwewaga n'agenda ewa maama we n'akwata omwana we gwe yeezaalira n'amutematema lwa kumukolako lugambo. Yakutte bukwasi mukazi namukubisasi namutta. Omusajja namugamba bali bana iki kyemukola bebi n'afumita mukazi w'ekiso mbawe ekiso. Muganda wange ali eyo, mukama waffe ali eyo, kyekirala muganda waffe mukama waffe mwannyinaffe ali eyo. Blaza jjajja senga kojja uncle aunt. Bonna bali eyo. Bonna bali eyo. Bonna bali eyo. Tebali wano. Ate bano waliwo Waliwo mwenna abatulaba tubaaniriza MR Live Call oba ku mitandikwa Bongo Live Call program. Nabwo kimanyishira tebajjaloza muganda wange tufaanagana. Dekaze. Museka mlekeso kenyanjule program. Program Fumito Boys Weekend Special Edition. Buli bw'otulaba suubira bingi naye waggulu wa byonna asuubire ki? Asuubire okunyumirwa n'okuyiga. Kwesigama nnyo kuyiga. Asuubire okunyumirwa obuteebowa ajja kubanga yebowa asanga dimaliza nako gabinika isha lwaki tanyumirwe n'asika n'awanika n'amagulu. Tusuubire ki? Basuubira okubamalira obudde. Sebudde tumala budde. Tulibaweereza. Dimaliza oli musajja omu n'ekitundu. Gwe mwana Katonda ali eyo webali twagala. Ddala twagalidde bwereere otufudde bannamba emuyo byonna bitukoledde bwereere otukoze ekisa. Ffe baani b'ogamba nti bwe tebannajja weekend yange teggwa. Ffe baani buli wa notification nga tutaddeyo n'ogamba nti bannaye buli kyenkola kyonna kankipoozinge kansooke ngoberera abasajja bano ku sayidi yange. Buli bw'otulaba subira okubeegaana mbeegaanira mu lujjudde yemuwulira wano tetumabiteesaako era tukwata kkooli erumu nga tubimaze. Ensonga z'owulira wano buli nsonga ya muntu kinnoomu si ya TV. Saagala abantu bagambe ffe era abasajja bamanyi okwogera emboozi zaabwe nogamba ffe nimbagamba waayi gamba nze Tuli bumu ssebo. tuli mu birala ne si byamboozi. Tuli bumu family. Mu birala ne si byamboozi. Waliwo anko wange oyo ali ku mukono ogwa ddyo. Anko Gabinika. Anawugirako deka tootemyako mutwe. Mama tukungiramu eyo. Wamugirako sepeo mu kunyumya muki? Tewali deka. Kyogere. Oyagala kulemesa kunyumisa kudiza nga Nedda kati fe ab'ekibooziboozi tetugeya twogera owulira kaati. Tuyisa bubi tukola bubi. ebintu emujja bitugobako. Kati abantu balowooza ebirala kyatule. Shirati Tuleke tubirowooze. Oyo. weyanjule Shirati kasuke yeyanjule weyanjule se. Abatulaba abali eyo wadde nga Shirati alina kyafulumiza temukitwala nnyo nga nsonga. Gumufuna guno muzenya gwa bbeeyi sebo. Amanya gange yenze Ssekyewa Ronald wakulira Gabinika. Tetusafuna kimukalakasa. Ate tetusatwala mu kamera. Badde nsaba mpakadde kange neyanjule bannange. Sebo. Amanya gange abatulaba nga ngaddemu. Gaddemu naye nga gwogere mu butuufu bwagwo luyimbadde Nze Ssekyewa Ronald wakulira ng'alabye bingi abamu bamanyirira Gabinika nga nze nkulira okulwanyisa enguzi Makindye division Kaliisoliiso
ai Wamakinde division. Amanyi Nakazibeshi right. kukulira ki mu Makinde? Ndasirina tudda waka ndya chapati. Wira kabirika mugwa kulya bakireresi. Nenze nga senjera wenva no ka library kudda wafe. Nze sizunga. Abantu bajukize kalabula bageze kukola yoki. Why? Deka. Agala kovo. Bageze ataba kuvuga. Ye ozijukiza mgana ngo yasango akayimba. Agana mgana ngo zenya comedy. Kati kye kyakuteseza video yakayimba ku simu. Iwali ogeze kukola. Nali sagala ngatike kulani. Kugundi yemu nenyimba tekisoboka. Kati no gamba. Kati zine steka videos no nezileka mu audio kulani. Kulani nojeka Kati yagamba wantaddeko audio. Nzanya comedy nzanya comedy. Era we yandizisanze kera yandizidelete nze kuba tekikiriza. Naye kati video go njimanyi oti anti oba eyo nnungi yanyumye oba teyanyumye. Nze saga kuma as long as impuliriza. So nze ninako chikulata mukamanyi. Kanyumira olunyumira. Chikulata. Koza munafa takategedde oba kabatereko mukawulire. Bajja tukuba copyright. Chikulata kani? Chikulate. Oyo. Kagabinika. Ngali no Colombia. Waliwo bya kusaaga. Gwacho waliwo bya kusaaga. Bajja tukuba copyright nyimba yazi. Wendi. Te copyright nze ngeno jikuba. Waliwo nyini watali. Munera bidde. Tujja kateeko tutulire. Kakutereko. Esimu eriwa jijja esimu abantu bajinyige nga bagiraba. Ojiyigira mu kakaya. Neno abantu kati bakakasa bagamba olaba. Ba anvumizo no. Luingama nti talaba nga bavuma. Mune kituufu. Yo nafe tumula. Kati akayimba kaka kataddeko ku simu. Nenga ne byanyiga tabiraba abiwulira buulizi. Kati no kambe onyise. Ngenda gula smartphone inshallah. Osereze. Tokube ngalongo namba ngokubira munzi. Nedda walo nga toina simu ya iPhone ye. Kati zine simu endala. Edabo ziliwaddeyo. Ke kakayimba. Owayo baddechi. Sumulo sone bika byagala. Ke Gabinika. Gabinika. Gasi kuwulira. Agenda kuyimba omukazi yasooka. Otoyigenda yeyanjira nti nasepiki. Hola middle. Katika yewano olwokuba muwanyeko. Golaba. Kola za video bagikolerawo. Ngamba nadda bagikolerawo. Ndishwa telina video. Kati ekyo kino. Kanabe? Simanya video bagikolerawo nokotolaba. Ngotolaba nga alimu n'abaana ba neighbor n'ababi. Gabinika no international. Katoyimba. Zini ya party. Uye yaddako. Kadija wamoka kusanganyumiwa. Hola. International. Muwa Brad. kulono yeyanjira. Chadachi nfunye omuyimbi omukwano gwange international. Weyanjire sebo tofune entondo. Amanya Angelo Di Maliza. Sembera kazinda. Mpala n'obwavu n'abatanjagaliza mannya gange ago. Tubagala nnyo era tusanyusa okubasangawo nate. Mbala n'obwavu n'abatanjagaliza mumuwulidde. Gumana Katonda ali eyo. Mbuziza nti nkulira ki? Toyina kyokulira okumpoza abasamize. Gumana Katonda ali eyo. Mwana Katonda ali eyo. Women's Day. Ebugu muliwulira. Kitegeeza ki? Lunaku lwa bbeeyi. Kale tunatuuka awo. Kaweddeyo. Nembe serious namwe tukole program. Mwe serious tukole program. Tukole. Kasha. Fun. Kafani. Kakole mtrap.
Terabe. Kabagagga. Shirati. Kano kako kafana. Kagumu kitundu n'ebiri. Akagumu kitundu bali. Kati oba ulire bugumu. Ndajja. Kwata kantu ko. Era bakali njamba janyamba de. Women's Day lunaku lwa ttendo era lwe lunaku olwoleka nti ddala bamama baagalwa era bajjukirwa. Mu kanyomero ke kamu twongera okwebaza Mama Esther ne famire ye yonna. Mama Esther ono mukazi teyenkanika. Ndowooza omuntu yenna olabira nti wanjawulo kwe kubanga n'abaana be bakkirizamu ekyo kyakkiririzaamu. Mama Esther yatugulira lunch ya $20 omulundi ogwasooka. Bwe yatugulira lunch ya $20 fene tulaba nti nedda $20 gano wadde atugulidde lunch naye ate waliwo kali ke twalabanga olwokwa ffe tuli ku ground tetugamba nti nedda ensigo eno gyatuwadde katugidonatingire essomero tukyuse endabika yaalyo tugibrandinge ne bukatuni kubanga akasomero kano bambi ka mukyala almost kyawadde abaana b'okukyalo bonna abasinga basaries ne basaries naye katagala buli wageza okukola enkyukakyuka tulabanga eva wala so nugamba nti nedda omukisa ogwo Mama Esther gwatuwadde katugongereyo gutuukire ddala kwoyo omuntu ne tugamba nti nedda ennyama ebikoko katubyerese kasooke tukole kino bwe twakikola kyakyusa essomero tugendayo obwana butunyumiza tulina ne wali SpongeBob tulina Tom and Jerry kuyanulaba nga abaana kakati batambuliramu n'environment bategekera ddala ekyenkanidde awo okutambuza emisomo gyabwe tukyebaliza Mukama era mbanesa badimalizo nkubire gabini kankubiramuko kaluulu kali aka Mama Esther kakubinga okaweza Mama Esther oyinosobola okulaga wakako power akalulu ako jundi yakakubanga jajja munigiira akomwanguka abawunyeza mu kibatu abawunye mukabiro ke kamu etwakola obuweereza obwo Mama Esther ku luno kyamukwatako ate nnyo naye waggulu wa byonna ekyalaga nti famire eno yanjawulo baali baana kukwatibwako kyekyatulaga nti osanga enjiri Mama Esther gyabunya maka ge ddala okutuuka ku baana naye yeekwata bulungi omwana n'agamba nti nedda maama abantu bano kambongere emitwalo emirala 20 bali enkoko mashallah ffe baani okubanga mu nnaku 7 platform eno mu nnaku 7 efunye emitwalo 4 ekyo nno kiralamu ffe abatandika nga abantu batusekerera okuyiiya bu views batuvuma olwa views entini endabika etasaanira n'ebirala okubanga ddala mu wiiki emutusobola okukola emitwalo 4 platform eno nga yetudde ku mutima gwa muzira kisaali eyo naga nti nedda emitwalo 4 gano sejjusa mukigwanira era ekitiibwa kya Mukama nti nabasisinkana kyovala banze bwe bamaze okumpa appointment ey'okulya okulwanyisa enguzi njagala nnyo okuyamba omuntu w'owansi oyo omwejjero yateesobola oyo atafuna PDM atafuna myuga omuntu oyo w'owansi oyo gwe babbako ekikye agenda ewa chairman n'amusaba ebbaluwa agenda ku poliisi nga bondi yakusasula busasuzi olw'ensonga nava wansi mu bicupa kakati mbanga programu njijjako ng'era neeyiiya ne bakusekerera tofuna views nogezaako naffe tugezaako tulabikako obuki n'oluusi ne bigaana kati embeera eyo yonna webanga bakuwadde ekifo kiri osaana okolera abantu abo ate kuuja envunza ezaakuluma enkukunyi obwavu nze nina essuubi olw'ensonga zange zino okuba nga programu eno eggwa nti kati endabikayo abantu gye banyooma gye babadde bayima okwo ne batuvuma olwo babadde abanvuma buli kadde nga yakola kimu kyakunvuma naye Gabini takyusaako mwe temukyusaako talina masaati naye mpulira ennaku ne ŋŋamba tamanyi
anti nga tugezaako tamanyi n'oluswa lw'ebigaana alaba ffe naye tamanyi gye tuvudde tamanyi kino omuzindalo guno gukwata jasiti ogwogererako kiba kikya kya Yesu tamanyi kife n'okwambala engatto jasiti mu kigere ne twambala ku busaati obutaliimu bituli kibadde ekisa kya Mukama tamanyi nti n'omuzindalo gwennyini guno gwe tuliko ogutuukako obutuusi waliwo gy'ogenda ng'olina sasula 5,000 kakadde tamanyi naye ayinza okuba nga akulawo naga byangu lwaki takyusa gamba engatto nga ya 15 naye nga tasagyetuusaako kisoboka nze njagala nnyo obuweereza bwange bw'abantu ba wansi kuba manyi banyigirizibwa nnyo wadde nga ne bali sisosola naye bantu b'owansi abo osanga chairman endagaano yagissaako omukono n'ateekerako omulala omukono ng'abantu baguze poloti emirundi 4 nga chairman yakirimu mu kawairo ke kamu ne tugamba nti maama enjuyo Katonda agiwa omukisa Mama Esther ku luno omwana ye yatodde luli maama ye yatoola kituufu omwoyo ogwo tuguyina naye tumanyi bulungi ate kyegusobola okuvaamu singa tugukwata bulungi Mama Esther watuwadde 2,000 ng'oyita mu batabani bo mutabani wo twakoze bwe tuti waawo amanya bampita Rima Sam oba Mitani Krabongo ankwemu alive oba ku Mitani Krabongo live kwensinzira okutuukako gwe mwana wa Katonda ali eyo atugoberera Mukama akuwa omukisa wasuze otya wasiibye otya kawairo ke kamu oba mu kanyomero ke kamu ngenda okuyita okubuuza nti mu nsi muno okozeemu ki bali kujjukirako ki gali mabanja kulya bulina mu lugube ekyo nno kijja kuba kiswaza nnyo bye tukola ku nsi kiba kisumuze kitwala mu ggulu olwo nno ye tiketi era etuyingiza obwakabaka bwe ndi ne muganda wange Dimaliza makati gaffe watuddewo senga ono mukyala atambuza emirimu nga Katonda bw'abadde akyamuluŋŋamizza lwakuba fwe tubeera eyo ntukozesa kamera n'omuzindaalo tutunuliriza ddala wali Mukama wagamba nti nedda wadde muluŋŋamizza naye ate ekisa kyammwe omukono gwammwe nga muyimira mu John 15:12 nakyo kikulu eri abantu nga bano senga gye bale kale sewo namwe mugyebaleko obulamu bulamu sewo akaviiri ng'okawo kasunsu Mukama ye musumba waawo oli mukyala mulokole ndi mukyala mulokole okkiriza nayatula wayatula ekisumuzi wakyefunira amiina gyebaleko se kale sebo obulamu bwakiyaaye amanya Angelo Dimaliza mu luzungu ati bagamba Dimaliza lya mu Luganda mu luzungu Dimiza Angelo gumwana Katonda ali eyo akanyomero kano kakutuusiddwako Madamu Esther ne famire ye Madamu Esther azatukola ebyekisa omukyalo ono yeewuunyisa yasooka n'atuwa 2,000 tugende tugasikemuko ku nkoko soda n'ebinyamanyama ne tugamba nti nedda 2,000 gasobola okukyusiza ddala impact gasobola ddala impact ku bantu abamu mu society sente ezo twazidonatingira essomero era tuli mu branding nga lisigako obukatyuni kuliteeka mu mbeera esoberera ddala obwana okuwulira nti ddala buli ku ssomero bwe twakola ekyo kyamukwatako ng'ayita mu famire ye batabani be ne bagamba nti nedda abantu bano tuddemu tubawe 2,000 bagende out nze kwe nategeerera nti mukyala ayagala okuyamba abantu abawansi kuba omuntu watuukira okugamba nti mukoze puroguramu eyo musaana ekyokunywa aba ategeeza nti ate asobola bana abalala asobola okubayamba naye olw'okuba tabalaba talaba waabajja kakati n'asalawo oluusi aweffe kakati ffe wetubaamu obwongo tumanya nti tuli baweereza ba mukyala Esther katuyambe n'abantu ba wansi ye aba abayambye era ye buli kimu nze nzikiriza nti bwe tuyita ku platform eno tulizimba amawanga tuli batuukako tuli batwalira enjiri tuli bajjuza ekisa
era amafuta gali bayiikako olw'okuba tulinnyeewo. Nze buli wenzuuka ku makya nsabira Mukama mpe ekisa bwe nninnyawo blessing waleme sigala kyekimu ku mwana Katonda ali eyo gw'osaba ki. Nze nzikiza platform eno bwesigwa mugiwadde sifa abasinga okwogera obulungi, sifa abasinga okubibala oba amagezi, naye abantu abali eyo mwabatufudde bannamba wanu bammwe buli kadde ne tuteekayo ne mulaba ewatali tusalira musango na tujajinga ndowooza oba musaana ki. Omulimu gwaffe ku nsi gwa kugonda nga Sawulo bwe yakola olwo n'afuuka Pawulo. Buteerabira gye tuvudde na butakula malala munda muffe. Tetwagala nnyo views na kisa kyammwe, tuwaga nnyo nedda ekino tukisabira buli kadde. Wala twagala ekisa kyammwe ne views zammwe tuzikozese okukyusa eggwanga ne bannaffe. Ekimu eky'ekkumi ekyensi Madam Esther yakitoola ng'ayita mu kutugulira ya Katonda n'ennyama. Nitugamba nti nedda Mama Esther tetusobola kumujeemera, twamujeemera akatunda era twakeeyanza naye ne tugamba ate waliwo omulala nga akatunda ako akulabula mugwe. Ne tugamba mukyala Esther katukozese ye kennyini bali okubeera obulungi. Tewali kitini mu nsi ate era tewali kinene, kisinziira ku mutima gwe kiguddeko. Waliwo gw'owagwa ekyo kyolaba nti kinene nnyo nakinafuya, ate waliwo gw'owakolaba nti katini nnyo kuye nga kakyusa bulamu. Je baleko senga waliwo we nakusanga bali nonzeemu okubuuza, waliwo we nakusanga noŋŋamba nti mwana wange sikola singomba emitwalo 5 n'ensuula kedo, wangamba otya? Nagamba nsobole kedo n'amenvu nsobola okweyimirizaawo. Obulamu bugonvugonvu, ddagala lyomira ly'amaanyi, ate tokola, ate sikola, ate siina mpa, toyina. Mbadde nsaba osabira ennyumba ya Mama Esther omukisa mu bigambo byo ne biba 3 oba 2. Mama Esther, Mukama Katonda akumpeera ekisinga obunene. Nze senga w'abaana bano nze nkusabira nga mpita mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ebiganye bite Mama Esther ine ebimuyuuza, mbadde nsaba buli bw'ofukamira musabireko ebimuyuuza byonna bijungulukuke, byonna bitte bidduke mu bulamu bwe. Mukama nga ye mubeezi. Senga kakati obubaka buno sente zino mbadde nsaba wansaba emitwalo 5 naye tugenda kuwa emitwalo 10. Amina. Mukama atukozesezza nga mugambe nti Mama Esther, mukyala Esther ye sente ezo yazikuwa ennyumba ye yasooka n'atuwa then ate mutabani we n'akwatibwako nnyo. Naga nti nedda maama baddemu banywa akatunda. Famire ya Mama Esther, nyumba ye. Mama Esther n'abaana b'ennyabo nfukamidde mu mutima, neyanziza munange neyanzeege okumbeererawo. Siina busobozi naye gwonsindise mu maaso mu madaala. Neyanziza Mama Esther neyanzeege. Kakati senga sente zino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bweddu asaba emitwalo 5 kakati Katonda ng'ayita mu Mama Esther n'enjuye. Mama Esther yazaala abaana b'ekisa balungi okukamala ng'ayita mu abo. Si kyangu n'omwana okukwatibwako oba omwana kitegeeza ali myaka emito eginywa okwejjala byandigenzeyo ku biici okukola enjala ez'ebbeeyi okugendako okuwumulamu, naye omwana yagambye nti nedda maama naye kankwegatteko akasente kano kaddewo. Kinene nnyo. Ogenda kutunda kedowo n'amenvu. Essebo
weyimirizeewo neyimirizeewo nsobola okubaawo nga mpita mu Mama Esther anyimirizaawo katonda omunene bw'osaba neyanziza neyanzeege Mukama akumpeera omukisa ogw'omuyiiko nga ndi mabegawo n'abaana bano bampadde emitwalo 10 nga mpita mu Mama Esther bambi senga nsabe n'ensigo ekyusa obulamu bwo era egenda bukyusa nsabe n'ensigo w'ogiteeka waale wagenda kwala tuddemu okusisinkana ng'oli ku magulu gabiri ng'oyimba ettendo era ng'oweesa mukama waffe ekiti nga ndikuba ndikuba nyimbira mukakayimba kamukomanyi nankoledde ebirungi nayimba nankoledde ebirungi natenda nayimba natenda weewaawo mukama mulungi twegatteko mu main program Fumita Ogubozi Sunday special edition. Yes. Tudde mu byaffe. Weewaawo. Mukyalo ono yafuna obulwadde. Bwe nali ntambula kankome ku bulwadde. Yafuna obulwadde. Nange ndi kati nange ndi bulwadde. Obulwadde obulwadde. Kinzitoweredde okwogera kakome ku bulwadde bakome ku bulwadde obulwadde bwa siriimu tebabugaana ku kubanga mulangidde obulwadde buzibu ki okububa nga obwogeddeko tebulina buzibu naye kale si nti ekisooka omuntu oba tomuvumye oba tomujereze naye ate ensi eyagala okumanya ensi eyagala okumanya nga gwa kyeyogeredde zisigwa ino okunyumya ndi mulwadde wa siriimu yalina okujyayo naye yeyogerera era olangira bakuwa ekitiibwa kutongoza naye oba muzira sigwa ino okwogera nti ono yalwadde kino ayinza okuba nga yalwadde bigenge bimusumbu ate nga osanga bw'avaayo n'akyogera kijjamuwa obuzibu ayinza okuba yalwadde olwo kubanga n'okubanga mulimu n'abakweka oyinga akyakweka bbaawe taagala kukiraga naye nga gwe yakubuuliddeko kati awo bonna oba omukoze bubi omukyalo ono mu mbeera gye twamusanzeemu yansisinkana naŋŋamba mutabani nkolaba okutte ku bantu bangi naye mbadde nsaba nange ompeeyo emitwalo 5 nsuubula ekkedo n'amenvu obulamu bukyuke kyankwatako nnyo Mama Esther enjiyo bwe yayimuse netuwa akasente kano twatoddeko ekimu eky'ekkumi ekyensi kya mitwalo 10 ne tukiwa omukyalo oyo atandika bizinesi gye yansaba webbanga lye yakusabira ebbanga omukyalo oyo lye yakusabiramu obwetaavu senga si Mama Esther era senga omukyalo oyo tannayambibwa singa akyalinze senga akyali nfune ŋŋendeyo so nga ate naffe tetulina we tujja kakati awo nawo ne wabeera n'obuzibu ne Mama Esther bwe yavuddeyo ne tugukozesa omukisa ogwo ne tuwa omukyalo oyo atandikewo obuovakkedo nga bwe yagamba omunyaanyanya alabe ng'afuna ekyokulya kuba agamba eddagala bw'alimira lyamaanyi lyetaaga okunywa okulya ate ebitasoboka kati nga talina mulimu Mama Esther weebale nnyo n'ab'enjuuyo bonna Mukama abawa obuwangaazi ate ensi esobole okubafunamu Mukama kasita osaddaaka Allah ayongera ku buwangaazi bwo Allah ezo sente z'otodde azikubisaamu emirundi 10 Mama Esther ekimu eky'ekkumi era nsaba Allah akuwe ejjana akuluŋŋamye saba w'ekitiibwa Allah akwongere sente akwongere n'ogwo omutima ogw'ekisa ogugaba Mama Esther enjuuyo ereme kubaamu maziga nze waliwo omwana w'omugwe mmanyi bamuyita Saamu nsabira Saamu buli kyakwata ku kite waliwo n'omwana omulala gwe sitamanyi naye nze nsinga kumanya Saamu kuba ayogera nnyo lwaki Saamu tufaanaganya erinnya yaŋŋaane mutabani bamuyita Saamu nsaba enjuuyo Mama Esther ebuna essanyu ebuna eddembe yongere eddala okutoola era ekyusa abantu amawanga n'amawanga gajoogereko abaana bo buli balinnya batwalewo famire zaabwe babba baabwe ne bakyala baabwe babakiririzemu era babaagala ennyo abaana be bazadde abazzukulu bakulabeko ng'okyali mulamu bakugumireko era bakuwe buli kirungi kyoyotanga ku nsi kuno nsaba famire yo eba enkyukakyuka egenda okukyusa Europe yonna simanyi ntya simanyi batya simanyi mutya
naye nze nkiwulira muli ti famire ye egenda kwakirwa ettaala egenda okukyusa Europe yonna. Amina. Mukawero ke kambwe twakomyewo wano enkoko yaffe twagiguze, enkoko yaffe twagiridde, ennyama yaffe twagiguze, obutunda bwaffe twabunywedde, era watukoze bungi ekitenkanika twabunywedde tutya. Fenno tulina akati kaffe kamu ak'ekibiriiti ke tubimbirira kaleme kuzikira, kubanga Katonda ke yateekayo wali we twayagaliranga okugenda eddoboozi liwulirike. Akati kaffe kano tukasalira buli magezi tulabenga kakyukira ddala, olwo naffe katuyambeko okukyusa obulamu bwaffe n'okukyusa obulamu bwabo abatwetoolodde. Bwetyo bwe twasazeewo ne tugamba enkoko yaffe katugiyise wano. Ensawo eno Gabinika temuli kamera. Tonkola ekintu. Temuli kamera. Kiki kyogenda kitali. Mulimu enkoko yaffe, mulimu ennyama, mbadde nsaba. Ogibikkule. Olwaleero tulye nga bwe tukola. Gabinika. Engoye zino. Azize. Zizani. Engoye zino Gabinika twasazeewo tuzigule. Ebbugu bali yanze sedda munansonyiwa. Tuzigule Gabinika. Kyenye nokola kwebika. Twagala abakazi bako. Mama Esther. Kirati singo badonda. Famire ye sente ze yatuwadde ye n'enkoko yaffe Gabinika. Oli aigi. Mama nya. Twagala otandike kukuba kikumba kati. Twagala buli muntu abadde atusekerera nga Teko mama di mali. Tateeka mu kiveera n'ensawo yo. Ateeke kuno. Gabinika. Kwatanga bwinda gaba tuuze. Twageze tugamba emitwalo 10 egyafiseewo kati enkoko yaffe katugirye Gabinika. Tukoya abantu okutujeregereza. Zikyaliyo. Naguza kagoya ko kakolera. Kambale ogenda kunyuma kambale. Zikyaliyo. Twagala buli kanaku ng'okyusa bukyusa abantu. Jemala sigiddamu. Jomala togiddamu. Twagala ogenda tukiikirire. Gabinika twaguze ne jento. Soko jeyo mpola taata. Jento era akakirindo twakagulidde nange. Gabinika abantu abadde bakujerega abadde banumya omutima bakakolera mu kali automatic anti za base mpola. Twagala buli jento buli bwogendo tukiikirira Gabinika nga wegunda. Soko line kujjayo. Oyaga kwambalamu. Abantu abadde batujeregereza tumanyi gye twava. Fena okubeera wano nga twogerako kukona mu ekisa kya Mukama. Twabbanga mmere okubeerawo. Mama Esther famire ye wakuno omutabani ye yatodde. Twagala Mama Esther ekisa ky'omutabani. Ate mune singa si maama. Kubanga maama yavuddeko enjiri ennungi. Gabinika sebo ina 6 pack. Maama ne Samson. Ina 6 pack sisebo. Wadomanyi. Wano yufata bayina 7. Wadomanyi. Sebo ina 6 pack. Ekutuddeko omusajja malizo kimanyi nti walonze omusajja ne mutulirako ddala. Okimanyi nti walonze omusajja wadde nga gwapimye. Kakati neno jentu kati eno nanukamu ogirabye. Ene enchupa eyo bano tojambali gye tojambala. Ati zino jentu z'ekivubuka. Ezo zinanuka. Sebo designer twabadde na dimaliza dimaliza agamba tugule eno. Kale mpalo njiye munyambale. Tofaayo. Kimala. Waliwo oli nene ensawo yiyo excitement gye mugamba. Twagambye engeri gy'obanga ofuata fayiro. Fayiro ezo. Kati mulete nze sawa zina kuba mu mugundi ate fayiro anazikwatira muki. Fayiro inaziteeka mu kaveera. Twagala igi tuswaze buswaze. Pozi wanga okuyita igi. Mama Esther ne famire yo bwe mwatuuse enkoko yaffe tugiridde. Gabinika olwaleero tusazeewo abantu bonna abadde batujeregereza olw'endabika
katonda waffe yeegulumiza ng'ayita mu nju yo okukyusa endabika yaffe. Nekye mbadde nsaba omanyi ni musajja musabi naye si nnyo waliwo okusaba n'okumanya essaala. Mbadde nsaba nze ngenda kwebaza naye nsaba essaala engeri lunaku lw'abakyala nga n'oli mukyala nsaba essaala eyo Kirati aginsabire. Kirati tubaye tusaba ngeri gyali musiraamu oli mukyala mu isiraamu tuli mu kisiibo mbadde nsaba maama Esther akyusiza endabika yaffe. Soke na Saara oba essaala yina okuggala kale Mama Esther munnange enjuye ku luno Saamu Mama Esther n'ab'enjuyo bonna batodde nga tetwawuddeemu mwana mutaata tukusabira omukisa Katonda Mukama Katonda akuwa omukisa ogutagambika ogutalina oganyirwemu eyo nagyoli bitambule okusingako ebibadde. Amen. Mama Esther webale nnyo Mama Esther tebafukamira nno naye kati ngeri gye bali bakazi oli mama lwaba maama n'olwaleero lwaba mama lunaku lwaba maama si kikyamu webaze ofukamidde tweyanzege maama webale nnyo webalire ddala gwani nze Ronald Sekyewaga Binika ayigi Makinde division akabiriti kaffe era ngenda kukola ebiweereza tulina kati omanyi ketuula obuweereza ngenda kubukola ate ekirala neebaza ku lw'omukyalo oli si nze nzekka olw'omukyalo oli lumuwadde mwebale. olaba omukwano yaŋŋamba abasamize tebafukamira Maama Esther sinza butamufukaamirira kubanga ekisooka mukyala mukulu abamaama waffe mwebaza famire ye ab'enju ye bonna nga mbebaza okubanga Maama Esther webali nnyo okutufaako okutubudabuda n'okuyamba abantu abo abalina kye beetaaga era n'okuteekateeka abaana mu mutima omulungi bambi nabo ne baba n'ekisa ky'oyina. Era nsaba Mukama akuwe obuwangaazi gwe n'ab'enjuyo nga tekijja kukoma ku mulembe guno gwokka mpaka ne ku mirembe egirijja. Ekisa ekyo kibeerewo era ab'enjuyo babeere n'omukisa. Era Maama Esther bw'otali tetusuubira nti tubadde tulina gwe tusobola okubaako tusobola okutuuka ku muntu oyo wabula maanyi go n'ekisa kyo bye bitusobosezza okuba nga tutuuka eyo wansi ku ground era tukwebaza nnyo. Era nga nfukamidde nga nkijja ku ntobo ya mutima gwange nti webale nnyo webalire ddala. Waawo Essaara nze nange ngenda kumufukamira mwebaze lwansonga wadde kyali wange omanyi oyo kyali wange. Waawo ogenda kufukamira weewaawo ekyebbeeyi kamire ku ngoye waggulu tomukube ngulu. Mama Esther tukwebaza okuwa kyali wange enkoko ennyama oluwombo ekinyebwa twala tugende tuvulumanye barakallahu fikum n'omukyalo oli era nkwebaza by the way ashimanyi nti Mama Esther nina sister wange kazini sister wange Esther ekisa ekyo ekisa ekyo kakati Mama Esther asooka n'atuwa nashira talaba singa ddala amanenya alayo ku ngoye zifaanana zibampadde. Mama Esther barakallahu fikum nsaba w'ekitiibwa Allah akunnungamize akwongere era webale nnyo kubanga abaana bawasigamu ensigo y'okubanga bagaba kintu kirungi nnyo 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 era wasimbwa omulandira gwe bayita taproot ogw'ensibo oguwanirira omuti ogwo nze nasomako lwakuba nakoma mupittu amaaso gazibira mu pittu ate sawa Allah ow'ekitiibwa akwongere akunnungamize akukingiriza ab'ebiiso gwe n'abaana bo abawa buli kintu kye mukyasinza okwetaaga mu bulamu. Allahumma amina. omwana wa Katonda ali eyo nga tuyita ku platform eno obulamu bulikyuka tulikyusa buli mwoyo naye waggulu wa byonna tulyegattwako abantu abalungi abalijja era abalikyusa ensi yonna. Tulitambula n'abo abantu ab'enkizo era tuliyosa Katonda waffe Allah waffe ekitiibwa ku nkomerero ya byonna tulituula mu ntebe tetulina na kitaffe nze ndiba nnyambadde ndowooza era seppeewo eno bweti nga n'amalala ganjijjudde nga bwe mulabako waliwo enseka Katonda wange yantonda
nga bwe muwubirako bwe nti bwe mugamba nti weebale wagonza omutima gwange ekijjo sembebwayo buli Allah gwanaawejjana kumulabako kyajja tuwa era ajja kutubuuza kyekisigadde fena tugambe tewali nga tulaba byonna ebirungi abituwadde abagambe wasigaddeyo kulaba nze kuba ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyamulaba ng'ate olaba yagenda mu jjana n'alirambula we yalegezo kimeswala teyamulabako bamubuza olabye ekintu kitanga bannange nesunze okumulaba kuba yansuubiza nti bwe ndiwangula bwe ndikola ebyo ebirungi byalagira ndi mulabako mama Esther n'enjuyo tubasabira mulabe ku Katonda era abawe akafumita abagambe baana bange muwangudde enjuyo yamwereme kubeera mu maziga muwengere maaso n'okukyusa abantu abalinganga ffe n'abalinganga abo n'abalinganga bali programu etandise omusajja yatandikiriza mpola mpola n'atandika okwewaga najja omusuwa gwa wano gw'omutwe guno ne guzimba obusungu bwe buva ne gubanga waya y'amasannyalaze n'agenda ewa maama we n'akwata omwana we gwe yeezaalira n'amutematema lwa kumukolako lugambo awe nakomye okutegeera naye kati olugambo yamukozeeko lwaki nange siri amwogerayogerako eyo nga taata oba bw'atagula mmere nga taata yamutemyetemye n'amutema omutwe n'aguteeka eri kumukolako lugambo ekintu kimu nze ngenda kubeera bwe nti olugambo luno olusi lulungi naye lulungi nga lujjuna ne siruki bwe baba lugamba ggwe nti owaayi okimanyi omusajja ali mukubba polotiyo ogamba wangi nodduka misinde naye wakakasata olugambo si lulungi bagamba owaayi okimanyi omusajja ali ku mukazi wo kiyinza okubeera birungi n'ebibi kubanga oyinza okukwata ekkubo n'ogenda n'otta omuntu oyo nekikuleetera ebizibu oba si ekyo ne lukujuna gwayogedde gwayinoosooka ne bakulyamu emiggo naye olugambo lutaasa ate olugambo lubi kale tudde mu kyamazima era ne Allah yalwogerako mu Qur'an teri muntu akyasinze kuba mubi ng'omuntu ow'olugambo kuba yavaako ensibuko y'okwawukana ate awo shaitani bwe yagala mbuuza lwaki osobola ejjini lisoogera ne litta omuntu ne lireetera abantu okwettingana ne ligenda wa shaitani ne limugamba ndeetedde abantu okwettingana n'aligoba naye ate eddala ne lijja ndigamba ndeetedde abantu okwawukana ne baba nga tebakwatagana ne bakola ki ne limwagala ne limukuza n'omukuza nsonga byonna ekiviirako ekyo kwawukana kuba na bukyayi ewali obukyayi buli kimu kisoboka era yentandikwa y'ekintu ekibi buli kimu ekiri ku nsi kuno munyanga abawagire oli omusajja yatemye omwana n'amutemako omutwe era kumukolako lugambo ekyo kyoyo omusajja simuwagira omwana ayinza okuba yamukozeko olugambo taata akola bwati ne bwati ne bwati olwo n'agamba taata nti waliwo akukolako olugambo yakoze ensobi naye gwe omuntu limaliza omuntu owulidde emboozi giwulidde bulungi njiwulira omuntu atasootema omwana we gwe wazaala nti olwokuba bakozeeko olugambo n'omutematema basooke bamutwaleko ebutabika kuba bameka abayayanira wano abaana basooke bamutwaleko ebutabika ekyaddala ayinza okuba mulwadde nomanyi kyamutuukako yankubudde esimu yadde bana yakozesa ggulu naye mukwano gwe musirikale omanyi kyeyakoze simanyi ate nabaddeyo titubadde ebintu byazigize buli wamu sabirabi tonegaana manyi ebintu byotwegaana ennaku buli omu kekalombolo mu platform eno byakwegaana muntu weegaane muntu paka kuwulira bubi kaakati akoze ensobi essaawa yonna omusajja ekyamutuuseeko kadde musirikale naye yaleeta mukwano gwe n'amugamba jangu tubeere wano ffenna mukwano gwe namugamba tubeere wano ffenna nti jjukira oli alina omukyala nti tubeere wano ffenna nti kale tolina buzibu nakulaba tolina buzibu nti kale atandika okugira babadde olunaku olusooka lunaku mukyala bwajja tamwaniriza bulungi amugamba nga tokyanyaniza bulungi nti kumba oli takola asigala waka gwe baleeta omusajja asigala waka ono bajja wabaleetera ebyokulya biki mukwano gwe tamulinako buzibu yavuddeyo mukyalo mutoolo kaakati omusajja agenda okulya mu ŋŋambo tekikubawo wuliriza agenda okuwulira mu ŋŋambo
nga bamugamba nti owaayi mukyalawo Kanyanko leka Mutoro kyakola omukyala. Mutoro naku zina obwama nawe obwama sajja musajja mamujasi byaddala no byenkugamba bonna bato sawaiza mujasi bafubisa olutoolo awo yagenza okunadda nabatandika omugamba eŋŋamba omusajja gwe bayitanga mukwano gwo obwama ennaku zina abikubira kumukumu nti obwama butya mukinyonyo mukitegeere muganda wange omusi teyazzeemu yakutte bukwasi mukazi namukubisa sinamutta waki yakubye Mutoro nedda omukazi we baali bamukwana lwaki teyagaana yali muto Mutoro yabuzaabuza omukazi nedda teri gwe babuzaabuza oyo omukazi mukulu eyatususadde emyaka 18 buli kimu akitegeera ate era oyo omukazi si kikopo nti bategula kitegule nti bamubbanga naye tayagala kankubuulire okumanya olugambo luzibu omukyalo omulala bagenda banika okwenda omwami n'omusajja kati bami ne babagulizaako omusajja nti mukazi wo nno gyabe gyotabeera ebikere bikola ki ennyumba zajjudde nti nanika okuketa nasuula enkesi muganda wange yazze n'abasanga mu kikolwa mu nju ye kikolwa kyaki nga basoma sapule ki sapule embi basaba nga beetwala ku poliisi ate ku poliisi mu nyumba yatwala ku poliisi hati ombuzaabuza nze bigambo byonna byoyoga nze ngwabyeko nga beeriko gamba nga beerigomba kati ovuddeko ki siyaga nnyo okugaba bigambo ebyo bimalamu amaanyi vuddeko ki ate nvuddeko ki siyaga nnyo okugera bigambo binene bwebiti kibamu bigambo nayo binene yabakoze eki kale kagwe tekakutuge ndyantuze luline kati ndisted yabakoze sibimanyidde nnyo kati abakwata omusajja omanyi muganda wange akasajja newe kaba katono kawanvu nga kakute ne muninkini wa abasajja badduka babeera mu jimu 10 anti kajabe kati digito oja mwagazaki abasajja bayita madirisa nengo omulaba body eve isa kali abantu bazanya sakombuli sente naawo yamukozese munaye ng'omusajja ajja kasajja ka digito kasajja kagamba leero kiwedde lugambo lwe bamuleetera ti munno munaye wootabeere ennyumba ejjula najja nga yeewagawaga n'agamba nze kati awedde wemenizidde beeriko omukazi n'agamba nti wabula omusajja namugamba bali banaye kike mukola bebi apika obusungu gamukwata sajja agenda gudde mu wansi w'ekitanda omukazi n'agamba nze okuswala kubimenizidde omusajja n'aleka mukazi mitwetwe n'afumita mukazi w'ekiso bawe ekiso omukazi yafumise bawe omukazi yafumise omusiguze ng'ali wansi wa kitanda omusiguze kisigula ekitanda yabibye biwati okufulumayo adduse n'abalekera emirembe ali bute muganda wange empale yafunye ebikubiro wabweru yadduse ali bute n'afuluma wabweru mukyungu n'afuna ebikubiro gadduka akuba magafaanyi gadduka talatala owa sebo naye akantu nga kakusobedde kafaanyi wali tokalabangako tekansobedde ebirowoozo kabitutte naye mbadde era sikalabangako kano omuzira guli wo sebo omusajja ndabanga nze ate Dimaliza ne Shirati abawagira yatemye ng'olugambo lubi nnyo oli alina kutema na butemi olw'okuba bamuwadde olugambo omusajja kyoyo oyo omusajja nati basooka bamutwaleko ebutabiko okutematema omunene n'omwana kyeyakoze oludda kibi okolako tata kisinzira lugambo ki lwe yamukozeko tata lwe yamutemedde ayinza okuba tata tampeerera tata akola kino tata omwana wo ate omwana kyeyakozeemu kibi nnyo naggambye lujuna ne basooka okuleetera olufu simba wakati tayimu yabuddeko Dimaliza n'omulaba nti akuloga kati ogenda obigatamu bagamba Dimaliza luba wabi kisoboka naawe Dimaliza okundoga kisoboka kubanga ye akyenyumiriza akyenyumirizaamu ndi aloga gwe tosobola kundoga kakati nze kyensobola okugamba ku kibuuzo ekyo ku mulamu ogwo olugambo ensi kwetambulira olugambo lwe lubeezaawo ensi kubanga
amawulire lugambo. Buli muntu agenda ku TV awuliriza amawulire, asoma amawulire, wonna lugambo lwaba ayagala okuwulira. Olugambo abantu abasinga kwe balya. Olugambo lulungi kubanga olugambo ne Mukama Katonda ayagala nnyo olumukoleko omubunye ensi eno. Wabula eyasse obuzibu bwalina nti yabadde nga ayinza okuba ekigendererwa tekyabadde kyakutta neyeekanga ngasse. Ate n'ekirala tolinawo okakasiza nti no yamuttidde lugambo, basobola okiteekawo. Omwana we yamuttidde lugambo. Basobola kubanga bye bamwogeddeko byo nga tebabituwa. Kakati olina olowooza ennyo nti omuntu bw'akola ekintu ng'ekyo basobola bateekawo ebintu bingi. Abanga omukazi gw'okwatidde mu bwenzi agamba obadde tolina maanyi ga kisajja, obadde tomalaako, naye ng'ebbanga ly'omaze naye abadde akutendereza. Era neweebuuza ekiro amaloboozi gabadde akaaba akaabiraki gwatagalina nga kyekwaso. Kati obukakafu buliwa nti ddala omwana yakoze lugambo. Ate ekyokubiri ekiteezaala tekyala, ye yalugjawa kuba mwana muto. Yes, lwabwe lwakika. Ow'olugambo bamuyita mindi mpya. Yes. Ekirala kati nze kankubuulire, yenze kabaka w'olugambo. Nze omuyimbi aba n'olugambo kalabye ne kawulidde akakola ki akayimbako. Nze ndi kabaka wa lugambo kuba nze lunnyumira, nteekawo n'akatebe n'empuliriza, lumalira n'obudde kubanga olugambo lunyuma. Olugambo kiva mu kigambo. Ebigambo by'oyogera mwe tujja akagambo olugambo. Kalebule kwe kwogera by'otamanyi. Kalebule naye mulungi lugambo. Kyekoleke nze kyendowooza kiriwo ekiti nedda. Nze kyendowooza kiriwo ekiti. Olugambo y'omuntu okulaba nga okoze ekituufu n'akyogera nga bwe kiri. N'aba si kituufu. Kubanga nedda njagala olugamba bayogera bituufu. Obuuka yalina olugamba ajja tuloopa. Anti kakati olugambo olina odutabikamu lunyume kubanga omuntu bw'awuliriza olugambo ng'ali sirias abiwuliriza nza n'okwebaka. Kati okugjawo otulooto gattamu. Era abasalanga emimwa abantu ababanga n'eŋŋambo twabirabanga ku mawulire ab'eggulu yabasalangako emimwa lwa lugambo. Kati okumanyanga olugambo nze ne bwonsalako omumwa nsigala ndukola. Olugambo lusiiwa. Owulira nga wano nga tonnaba kukijjawo toweweera. Nze seebaka nga sinnalukola. Bwe mba n'ekigambo nga nenkugamba mbu enkya nina bye ŋŋenda okugamba, nze saawa eyo ndukuweerawo niwe tuba tetwali budde. Kiralamu olugambo kalebule n'okulimba byonna package ya lugambo. Obigatta byonna bikolamu ekigambo eki. Okulimba tekulimu. Okulimba osobola okulimba nga tolabye nakula tobadde nayo n'olimba. Waliwo n'okulimba bwe bagamba white lies. Okuwaayiriza seokaddemu white lie. Ng'olimba kale okubaako omuntu gw'oyamba. Gwe oyakoma mu pitfo obuzungu osuulawo kira kyobona. Era nze ŋŋamba ab'olugambo mwenna, olugambo terugenda kunyuma nga totaddemu na kuwaayiriza. Kati by the way oyo omwana kyazze buzzi bubi naye tayina kibi kye yakoze. Tayina. Kubanga taata bwe yabadde omwana oyo nga taata olugambo balumukolako yabadde alina kugumiikiriza naye bamuleetereyokko. Aluzunza alujja ku gwe n'alutwala eri n'eryo olweri n'aluleetera ggwe. Kakati taata yandisoose n'agumiikiriza naye ne bamuleeterayokko yandisanyuse. Naye olwokuba badde balumukolako nga ye tebamuleetera teyagumiikiriza. Naye mutabani muwala we nze bw'ondeetera olugambo n'oluleeta nga lunyiiza
nga nsirika olina bye wansazeeko naye nange oba ojja kundeeterayo ebijja okunnyumira ebyange wabintutteko time eweddeko Shirati nji gwe mukyala gwe tulina ku paneeno omusajja yakutte ekiso n'omuntu aloopa ku polisi n'akalakaala kuba nakyo lugambo n'agenda atemako omuwala we gwe yeezaalira n'amutemako omutwe lwakumukolako mu lugambo nze ekisooka mu byonna nga taata oyo yazaala omwana ye ng'abadde amwagala ayinza okuba omusajja gye bali abasajja bazaala abaana nga tebabaagala tugende mu maaso gwekimanyi nti ne polisi erya ku lugambo time yaweddeko kuba bagireete time yaweddeko yajja okuloopa aba akola lugambo timaliza time yaweddeko tugende mu maaso oyo taata nze nsaba basooke bamukebereko ku mutwe yassa omwana gwe manyi kyekitegeeza omwana nze nange simuzaalangako naye mpulira omwana anyuma manyi kyekitegeeza omwana gw'okukwata n'omutematemate omutwe gwagudde wali zekyali kito omutwe ne gugwa wali anzijukiza omusajja eyali ekatwe tutatuwawaza amatwe tusubirawo omuzindaalo programu neggwa programu eggwerawo nanti eggwerawo sigaya maaso nayo kankube n'akabonero tusagana kikiwulira tugende wama maaso anzijukiza omusajja omu mukyala we yanoba omukyala we mukunoba omusajja nagala nga alondola omukazi yali atuddewo omusajja ava eri nejjambya n'atemako omukazi omutwe bw'ati kati abadduka abatuuze bamukwata ne baboya emiggo paka kufa naye nga ekitemezaako omukazi w'omutwe ki kubanga yanobye naye nga gwagwa wali nga yalina ttagi okutema emitwe wekatwe yali abeera katwe omutwe gwagwako wani gusigalamu obulamu ngugenda kugamba badde nfudde yoyo anti problem gye tuyina time yo first of all yaweddeko muleke abadde ampu ekyokubiri leka mukkiriza abuze kuba kati gabinika sitamukkirize ajja kuva ku mulamwa kati ate omutwe gwogera guti ati mbadde nfudde you never know mnange munga nga ntuka omuntu omusawa bwoti n'ekiwuduwudu kisobola okudduka nga kipaala omutwe gusawa ga badde nfudde paka bigambo bulamu omuntu alina obulamu abono gubagaye bugenda buti mbwafudde mutemyeko okujjawo ng'ofudde bufi nebino omulundi gumu jambya kaso badde ekiwuduwudu kipaala upaazi paka kigenda nakikakkana laba gabine kakyegedde kituufu nakiwulirako nti wakirabako nedda katolaba oba yali kabaka ki ow'Obungereza gwe batemako omutwe ne guva mu gundi ne gugwa nga bamaze okutemako oli yali agutemyeko n'akukwata bw'ati ne gumuva mu ngalo ne gugenda insisi yagusula lwa nsisi guba gukyalimu obulamu lumu kibanga ekitooke okimanyi ekitooke okisawo mu bwoti egude esitukira ekitooke bw'okituusawo olumu bwoti kiba n'endagala zigira ziti omututu bba guno ogw'omunda muno omutima ne gwesowolayo bwe guti kituufu kyenagamba nti olugambo olulungi anti oluwulire tuli mu lugambo wano wamma onyumiza muntu kumanya Shirati omusajja yatemyeko omuwala w'omutwe nze kyembadde ŋŋamba oba olugambo lubi oba lulungi oba luki tewatusula kutuusa olugambo obusungu bwado tobusula kutuusako olugambo kambabuulire busungu yonna ku 100 obulungi bwako buli 5 olugambo limaliza ku 10 obulungi bw'olugambo lulime luli 95 luli 95 obulungi bw'olugambo ku 10 buli 95 yes abantu bongere bette si kwetta naye bongere okuwuliriza ebigenda mu maaso mu nsi be lugambo bawulirize nnyo olugambo onyuma eŋŋumi bannange anti kakati olaba olugambo olwo lulungi zena onabalaze obulungi bwalwo naye olugambo lusasula era kusasula naye nga birina bye bigenda osasika omwana yafiiriddwa obulamu anti kati bameka mu mwaka bangi lwakuba bala tebabalaga ku gundi abantu basinga okutabatira lugambo gwokimanyi buli kimu kissa n'okusirika oli ajja n'akugamba ggwe mbuuza kibumbe lwaki toyogera akusaawa oganya omubuulira amawulire gayagala okumanya buli kimu mu nsi kissa wabula tojja gaana bikola olw'okuba bikola ki gw'otambula butambuzi n'ekyo
Olugambo. Era zako ino olugambo kuba engeri gyo omwako guno gwa wansi gwa wanvuwa mu. kubanga kati akubuulire Katonda bw'akutonda n'akuteeka mu nsi nga toyogera owulya bulungi kyovula era abantu bakuyita nakasiru bakulanga atategeera okwogera n'olugambo byanjawulo ati tosobola kubanga oyogera nga tolina lugambo lw'owabantu okuloopa nga poliisi namba etuulawo lwa lugambo erinda bazze kuloopa lugambo lubi naye nze kyemmanyi yabadde alina adde asobola okubaayo solution endala gy'ayisaamu omwana we wadde lwamujunye oluki olugambo lwajunya okutta nakugambye ne basudde yakayimba olugambo lulungi naddala nga lujuna lubaako be lujuna taata kyeyakoze awava munno wadda mulala kakati nze sawa ya leero agenda zza leero omulala ng'alukubisa wamma okutta sikuwagira yakoze kibi okutta yakoze kintu kikyamu yadda asobola okubayo ne solution endala gyakola ngaki yadda asobola okuba mu bukiboka embooko ng'omuzadde ye alabye ng'olugali lwamukozeeko banga ayinza okuba yamukozeeko olugambo taata ayinza okubadde musezi ate taata engeri gy'atategeera kyasaana era naye kumutta limaliza taata bw'aba yadduse kansolovinga kino sokosirike kino kinsuseeko taata yadduse oradimaliza kyakola ati mulwawo okumpa omuzindalo n'embyerabira bye mbadde ngenda toddamu kunsikamuko tonkonyako lubowa mugenda okukomawo tonkonyako mayembego kakati kandule ku ddoboozi limaliza nsuseeko wansuka omukono ebikomo amasoko agenda n'abisawulira eri mu ssabo lye kyenneewala ogenda okuleeta omuzindaalo nga mbadde ngenda okwogera mbyerabidde ngamba kyobadde ogamba kati naye tonkwatako kakati ye mbadde ngenda kwogera simanyi nange ndowooza olaba taata bamuttirewo kuba bagamba assa munne ekitala naye afa ki badde bamuddusa mu ddwaliro naye naakutuka mob justice ate kati musango ku musango ate omuntu bwatta omuntu ate balina naye kumutta bamukubye kati mumukuba tulina amateeka polisi nejja amateeka ge tutambulirako era ge ga bayibuli assa munne ekitala yali ndagaano nkadde ate Katonda bayibuli togitegeera sigala mu lubawa lwo kale bwe bayali ndagaano nkadde abakadde bwe bakaddiwa babatta busi tebaliiwo endagaano enkadde nekyo kigambo weekiri kristo bwe yaleeta empya endagaano enkadde n'agiteekako ekisa ebimu ne kati olaba endagaano enkadde yaliwo ku basajja abalina amaanyi aboogera ne Katonda ffe empya tetunaba na kumutuukako eriwo ey'omugaso ffe bapasita baffe boogera ne Katonda kubanga kati ssaawa zino ffe tetulina bakola byamagero Yesu bye yakola kakati olaba eyo endagaano enkadde yayamba ensi eddoboozi mbadde sisuubira nti ddene bwerityo kasisa kituusawo bakobakotuogera naye shira eddoboozi oyikanduddeko sirikandudde Justin kubuzizaawo yadde alina okubaako engeri yakikolamu endala etali kutta kuba kati taata ayinza okuba nga abadde ayitaayita yafuna bumaama obulala akati namukolako olugambo nekimuluma onnemesa nebaba bumaama so anti yandibadde n'enkola endala gyakikolamu kubanga ku nkomerero ffenna waliwo n'abali mu lugambo naye nga lwe basasulwa lwekyo ndimaza kyabadde agamba naawe osasula lwa lugambo anti kati ate nze kigae nti waliwo olujuna tize olwange bwe nkusanga bakubbyeko ettaka nyina gye ndipooti nga gwe n'oyambibwa kuba oba obbiddwako ki okitegedde bwe nkusanga nga waliwo okunyigirizibwa okuliwo oba ku poliisi bintu biyingiddemu enguzi nenkuyamba olwo lujuna naye kati olutajuna lwe luno olulimu kalebule olwo yagambire waliwo package wepakejingira okitegedde nange nsobola okutwala olufu neŋŋamba walidde enguzi nenga tewagiridde ne bakukwata bagenza nti wakola ki tewagirya oluba lufuuse luki lufu olugambo lwa mugaso oba si lwa mugaso olugambo lwa mugaso nga lujuna nga lujuna oyo gwe kugwe bayizawe ku buli muntu gwaluletedde balwa mugaso essaawa yaleero nti buddanonitira olugambo noŋŋamba mukazi wo muganda wange kibamukola nti ani akavubuka keeko nange nfuna essanyu nfuna essanyu lwakwanza nyina omuze nsooka kuba muggwe aluleese okusinziira ate kyoŋŋambye kuba ekyomukyala kiralamu era ŋŋamba nedda
so dunde tiranti nga babulimba okimanyi so tuka ne kubo omuntu oyo mukazi wonti bamuli bubi ngene tuka yo lusina mukazi wattu abadde ava manju bwesikaka skati bwati ebyetto ina bimanyi byo kabini ebya kabini obimanyi avuddeyo yesika skati tugeze ngene okulingiza bali mvuka bitabati bambi abadde kubibye ne boyo ne mutu akabini chechi kabini kyoloni ebigambo bijjawo natulini waliwo yakubuzizaawo nayo ina emyaka emeka emyaka tukireke onyweddemuko onywedemu nenyweramu nze weerabirira alinganga bana abasajja siina mukazi ne lwaki abantu bakuvuma nnyo obumpi ate zina atoli mumpi ndi wakitema baga oli mumpi anti obisere nebo bali bandabyeko nga bwe bantudde obugere bulengejja eyo ofuna katebe kakujaamu bwe ntudde shirati bwatudde omuwanvu kira kyakusinga obuwanvu ate tansingira tugwe tulanga twenkana naye olugambo lwasiza omuntu mulamba era ne mmala mu lujjawo bannamawulire tebagenda kulya omuntu mulamba olugambo kiki omuntu tekuli naye nga ekibi kyeyatadde mu famire ye kubanga obutemu ekyo kiba kibi oba kiyingiza muzimu naye ate lwakuba nti nno baba mu famire ya Dawudi aladivaliza nyiza olugambo si lulungi ate neera n'ekirala oyo mwana kyakoze si kirungi ekyolugambo sokoleke kubanga n'ekitiibwa ky'omuntu kyetaagisibwa ekitiibwa n'ekiba kya mwana muto oba omutyobodde omuntu yenna alina okuba neki tugumidde omusana kale era tugumire n'enkuba bana bakatonda tusinkana olundi mu programu eddako byazze bubi byazze bwe bityo naye mukama bwatyo bwe yageze Allah watu bwe yageze mwami omukyala takyalina mutwe omwami yamutemyeko omutwe taata we yamutemyeko omutwe kulatonda n'ensi yaffe mweraba